Kye kifuula ekyambalo nti kino ky'amagye. Olaba ebyambalo by'aba Nuupu ebyo bambala. Bareti ezo. Kati njagala okomparing bareti ya military na kofira ka Nuupu. Kwa omuntu yena abasinga tebamanyi okubako gundi eno simbo y'amagye wano. Andi kyembuuza. Andi mukunyonyola. Oba okambadde ekiro tojja kwawukana wa military. Ki ekyawula uniform ne bwe gaba masomero nti ino somero Lukalu SS no Lukalu primary school ki ekyawula? Bubonero. Kakati ku uniform ya NUP emyufu kuliko akabonero ka UPDF. Anti laba kati kankugambe kino mukama wange. Mulimu ekikonde oba ne kyekirala kubanga siri wa UPDF mubirina. Kuliko financial mulu gekoze bwete. Na ye lwaki government kino sokumanya eno government si ya Nuupu. Si eri mu buyinza. NRM yeri mu buyinza. Bukasta yekenga negamba kino ekintu kijja kukosa banna Uganda. Gwe wakyo kiremerako. Mugamba mutya abali Kachumbali TV kasubira ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Onako olwaleero andi n'omukulu Honorable to be owe Kasanda South omusajja gwe mwagala ennyo tumwine. Honorable ogamba otya? Yetulisewo. Ogamba otya sewo. Abasawo banyabo omukulu ono aviira mu kibiina kya PLU teyerya mu ntama ensonga zogera nga bwe ziri era be bamu kubasagambizza nga parliament eyisiza etteeka eri genderera okulaba nti nno atefa abantu ba bulijjo bawanayinki batutwala mu mbuga z'amateeka naddala kooti ey'amagye okubeera nga etulamula ffe abamu nno tutya n'ebyambalo kati ate olwo nga bantadde mu kooti y'amagye so ebigambo byonna bye tugenda okwogera wano eno si byabaddukanya channel eno oba bannannyiniyo wabula bya Honorable ng'omuntu nze ntya kooti y'amagye so olwokuba nsonga zetugenda okwogerako baneete mutugira nnyo. Honorable wanjisewo obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. So buze ku bantu naddala abagenda okulonda. Basebo ne bannyabo naddala ab'e Kasanda gye mpangaalira amanya n'eddoboozi ze tumwine James MP2B Kasanda South empologoma ya Museveni stroke PLU. Empologoma ya Museveni. Yes sebo. Ku ground kwoli nyona maanyi ebintu mbikola mukama wange ebyaddala nze abantu nabagamba buli kanaku nti bannaye mulonda abakulembeze abalina okutuuka ebintu gye biva abasobola okulobinga kubanga buli financial year government eweza sente buli district nejiwa sente niba kwa nti abantu bakola follow up n'abali mu maofisi agamu beswego nagamba naye nze kinasituka ne ngamba Kasanda yaffe ngeri wansi nnyo ate abantu mbamanyi nti ono permanent secretary wa government atula wano ono kaawo akola kino nengenda mu office zaabwe embagamba munnange district yaffe eri wansi nnyo ekisookera ddala district yaffe terina kitebe nga bakitandikawo nenga kyali mu okuggwa nenzambalira ku mugongo nga nina omwami ono agaba emirimu ku district chairman service commission ne musitwa paka permanent secretary ne mugamba munyonyola ensonga ze Kasanda baba we kitebe ekitebe kyaggwa emirimu kitambula bukwaku manyi gange kitegeeza abakulonde kuba gosobola otuukira erimu enguudo zikolebwa obutindo bukolebwa kubanga bagenda mu constituency olina kulopera ekintu nagamba ate nawe kiraba ogamba ye lwaki kijja bwe kiti ngekyo kikolako ngenda bekikwatako nti bannaye oluguudo lweri lufu nnyo twetaaga buyambe bwammwe kubanga government sente eziteekayo tegeza gosobola otuuka mu bakulu mu government bonna teri office gye nkonkola ne siyingiramu tekisoboka ekyo by the way ezo office zaffe abo ba civil servant balina kuweereza ffe bakama baabwe we tutali ezo office zibaawo tolaba nno guno omuntu tebagenda kulonda kubanga gye wandituusa ate bagenda beera obuyinza babututte banna bagenda obutwala ate bwebeni bwakwata obwa president ane Kyagulanyi Sentamu oli mu kulota ng'otambula gulaba kisoboka bita 26 Kyagulanyi Sentamu bagenda beera president ngasinzira ku kyo okutwala obuyinza protest vote tunajiwulira naye kakati yegenda kukola ki kujjako mzimwayo Museveni anti yakale ali mu kumenya mateeka semateeka eragira kubanga Uganda parliament ya Uganda yabaga etteeka nti wabeera ebyokulonda mu CA mu 95 kati bamala okuyisa etteeka eryo ye kenyini okujja mu parliament yagira mu protest vote abantu bamulonda bulungi nnyo anti abantu bamulonda ne bakakuuma kati kye kibagenda okukakuuma anti era bagenda kakuuma anti obuzibu obuliwo mu bana abantu balaba tabina structures ngeza NRM
ate bali mu kudisa abantu obudde buno NRM eri mu kola structure zaayo nalwe balonda abantu asatu buli muluka kakati ye Bobi Wine ne team ye bayina ki balina structure yagamba bakabbi nga bakabba bati temukabba tetubba ngo kalulu tubba kuki lwaki tukabba tufuna omwendo mungi nnyo oba obuzibu mwe banna Uganda kimwale mu kutegeera inti Central ba Buganda si Uganda yadde Uganda yava mu Buganda naffe muzeeyi yalwanira Luweero ne namanyo ko isobuyinza tibakola batya wolowooza lwaki nti eno government yaffe myaka nange ekumye bana Uganda n'ebintu byabwe yamanya nti giri emirembe yayisanga bubi abantu nagamba nze nyina kukola kino na kino nene kati ndaba babayisa bubi bati ate walabye Edi Mutwe namulabye kyabadde ku mikono gye buche walabye ate kyabadde ku mikono gye ne kinjagala musoke mumanye ne lwaki etekero mukamba yatuyamene lita bulungi nsoli ndeke etteeka Edi Mutwe walabye kyabadde Edi Mutwe ayinza okuba yalwala n'ababyokwenda bamukwata kubanga naye komando mulambo era omulaba kubanga wawulidde nga nyonyola kooti basidde ya mukama waabwe bakuba ne parade nga balambula ennyiriri zaabwe kati bino enkovu eziri ku ngalo yali alwana n'abamaji enkovu ezali ayinza kuba bamutaka empingu naye walagana n'empingu omanye buli bwobanga olwana n'empingu ezo zongera kunyweza abantu bakulaba ayire ndi mu kamera kyobadde omanyi ndi njogerera ku kindi mu kamera njagala kulabula banna Uganda mwenna omusajja kanziguse ensonga yange lindako omusajja aga inokunyoya yonyodde nti tokyeza mutuusibwako ne bagana n'omutwala mu ddwaliro obudde bunamira painkiller 12 omulabye akanga nakiwudde bulungi naye ate bannamawulire bo bakuba ekirungi bakuba bannammwe mwe lwaki muwagala okuuma eddembe lya bo bali baagala eddembe lyabwe munnamawulire alina eddembe lye kati gweyo kamera singa njikuwala nenjikuba omuteke nenkukuba inzo ekintu oyinza kati genawo okakasa nti Edi Mutwe yakuba abannamawulire bamukwatidde ebisango wajuwulidde nga bagisoma naye kenyini na confessinga n'agamba nti nawulidde nga basobola nabba jampa oba nekyekirala jampa oba yagiba yali yiye ne kati bo bakuba bukubi gwe bwokwata omuntu okuba mukube Katonda musalira musango balwanagana Edi Mutwe omuyita wakusaaga oyo olaba n'ekiwago kye ojja n'omukwata bukwasi tugenda agenda ate omukulu yegamba ali mu basement ayiga Lunyankole yakati omusajja yavuddeyo nga bw'aba ayiga Lunyankole okuyiga Lunyankole tebakuba bukubi ye yamuye ekyamutuukako bino ebyamutuuseeko yali alwana nabyo b'okwerinda kale tugende ku tteeka bassebo ne bannyabo etteeka mu parliament lyafulumye kati lyatukoze bulungi nnyo era nnyongera okuyozayoza speaker of parliament right honorable Anita Among Nalongo ne President Museveni omanyi nti President Museveni alabye ebintu mailo 10 kubanga Supreme Court bwe mala okuzigamba nti ba civilian babajje mu koti y'amagye eri atukoze bubi omwatya kwegamba endoza yata kekali yali emanduso ba civilian okwagala okuwamba obuyinza kubanga koti y'amagye eyo mukama wayi kakutangaze mu bulungi teri muntu gwe bagenda kutwalayo nga teyefaananyiriza wa magye tekijja kubaayo naye honorable olabyeko emisango ejijja gyoteka ku bantu kino no bamusanze ne magazine 10 nga tazirina nga talina yadde nga bajja batwala mu koti y'amagye nga omusango teyaguzza kakati kankubulire bwana moderator nze sinaba kubira bako ebyoyogera payo omugwe batwala nga tewali bujulizi Bobi Wine batugamba bwe bamukwatira ebya Bobi Wine kankubulire wano gotomanyi kyagenda maaso Bobi Wine ne government yaffe toyina kyotamanyi yalina magazine anti kati kale omusawo gwe gwagwa gutya njagala ndi mu kamera tubulire passport bagimujjako biki tebamusanga na bujulizi ne bamudiza ebintu ebyo sijja bigendamu nnyo tudde ku kyeteeka etteeka lino linaakusanyusa nga omuntu woweeka Sanda South agenda okulonda bamututte mu kooti masho era nze nkiwagira nnyo kasita weeranye ebyambalo by'amagye emmundu oba ne bino ebijambiya bakuteeke mu kooti y'amagye kati ejjambiya n'amagye bikwataganira because omuntu yenna basobola omukwata n'ejjambiya kuba ewuwo kyemmanyi naawe oba musajja yenna ali ewaka oba omuganda
ewo musajja omuganda yenna tewabula jambia tewabula fumu mu nsonda tewabula muggo nda kukwata n'ebyo naye kinewunyisa kiri kimu kati oba buli omu abeere n'ewuwe bwe bali bazeekewo ne bakonkona nti tukusanzeewo ne jambia ne tukutwala kati kankubuulire tewali wava mukka nga tewaliwo muliro tebakikulimba kambuuze Alan Sewanyana n'omugenzi Segirinya bali mu kkooti y'amagye babavulana bya bijambia ate ekyokubiri bano naddala b'opposition bawuddisa bonna Uganda baagala kutabangula mirembe Museveni gyalwanidde emyaka 4 ng'akuumye byebyo bimwe bimukumidde mu buyinza kyamanyi okukuuma abantu n'ebintu byabwe gutojja kuva eri nti okuwe munnamawulire bakukwateko oba bakukoze batya ate otandika okugamba bannaye ne batemako emikono gino honorable muyina okuwa respect abantu nga gwe bayagala eddembe lyo ne munnamawulire yagala eddembe lye mweke nyini mwe musiba mugamba tibannaye gavumenti terwaniridde ku ddembe ly'omuntu wa bulijjo kakati gwe kyali kyabwerufu abakumi bakyagulanye okuba bannamawulire olwokuba bali bakavalinga ebintu ebigenda mu maaso abasiiwusa empisa bali bagana kuba gundi ono omwami yani kimanya kabonera omugalatiya bali ku mpuga bavuma bali bagala bakuba bukubi kati bannamawulire bali bakavalinga ebintu ebyo bayite obujulizi nga binaye bakola kukubakuba honorable etteeka lyatu mwalisiza mu speed si mu speed obwangu wadde bwetaagisa kati lwaki lyabadde mu speed tugenda mu kalulu jukira murado protest vote kwekalakaasa lwaki kwekalakaasa bw'oba otidde akalulu kave mugende ebbali totabangula mirembe kati abaana bonna gwe twabaga mugenda bateeka mu kooti masho bukasa okwatibwa n'emmundu okwambala ebyambalo byefaananyiza ebyamagye njakina mu kooti masho kyokyo tekiri ekyokubiri sooka onyonnyola abantu ki ekifuula ekyambalo nti kino kyamagye olaba ebyambalo byabanoopu ebyo bye bambala baleeti ezo kati njagala okomparinga ebaleeti ya military n'akakofiira ka noopu kuba omuntu yenna abasinga tebamanyi okubako gundi eno simbo y'amagye wano anti kyembuuza ndi mukunyonyola oba okambadde ekiro tojja kukwawukana wa military ki ekyawula yunifoomu ne bwe gaba amasomero nti ino somero lukalu SS n'olukalu primary school ki ekyawula bubonero kakati ku uniform ya NUP emyufu kuliko akabonero ka UPDF anti laba kati kankugambe kino mukama wange mulimu ekikonde oba ne kyekirala kubanga siri wa UPDF mubirina kuliko financial mungu gekoze bwete na ye lwaki government kino sokumanya eno government si ya NUP si eri mu buyinza NRM yeri mu buyinza bukasta yekenga negamba kino ekintu kijja kukosa banna Uganda gwe wacho kiremerako omuntu wayambala ovulo ekoseti ya gwenga ovulo andi obuzibu kano ka ballet kebateekako ani wali bakutenga yambadde ovulo teyo ovulo tujiganye bagaba muno ballet temude mu bwabo ate kibwawula bu ballet I think badge bumyufu bufanagana obwa military bitataganye byokwerinda byaffe bya Uganda okitegedde bulungi bali balina gwe nupo mwalina incidents yonna gye bali bakugezemu nti no bazizza omusango lwakuba bagenze nga balinga aba military era bano ne bakkiriza nti bano ba military ne babakola nk'effujjo bali babakwata waliyo gankubuulire waliyo wano Bobi Wine bwe yali agenze mukono okugenda wa General Lweiso gomanyi kye bakola abantu okukyalo abantu gamanyi bamagye bannange kati ekyo nga tukidindako tukitadde ebbali ekintu ekyo nawe kenyine nyini singa okambala ekiro ekyo osawo kikabuuti kyo oba ekijaketi kyo bajagamba military yino yetukoze bweti naye bwe ba gavumenti evudde nekola bulamu buntu bulamu eyo baleti gijjeeko etataganya ebyokulinda byaffe kakati lwaki wano mu 2020 mu covid bagamba totambula sasanya obulwadde tokola kino batekane ku muggalo abakola empaka baafa kati President Museveni mutangira abantu butafa nakolebwako fujjo buli President Museveni bw'abalayira alayira kuuma bantu n'ebintu byabwe kitegedde bulungi kati ye bw'aba atulemu n'agamba kino kijja kutataganya ebyokulinda byaffe eyo n'opusi yesoose kibiina kikyali kipya tekyaga kukyakalanyi eggwanga lwaki batiisizza nnyo andi tubagamba kino nti okisooka kibiina ky'abayaayi
Nedda. Nkugambe kyabayaye. Kati bangani obya yaye kye kyabafulumiza parliament. Bandi badde dinako kakubule sitsebo. Bandi badde babera mu parliament. Ne babagamba bino ebigambo nti bannaye. Dine teka limulese tutekemwe ennongoosereza kana akawoyo tukajjeko kana tukajjeko ngono MP wa Kampala Central. Yateseza bulungi nnyo. Yabuliddwa ko ba supporter. Tole bandi badde mu supporting abafulumye. Kati era ne bayira bandi badde batono. Bandi baddemu nabo ne basimbe kuli ne bagamba tutekeko kino tutekemu kino. Kati omulonzi we Kasanda asindika mubaka we mu parliament ng'ofuluma. Anti batono. Ate batono. So ne bandilese ebitezo nga birungi nnyo mwandi biremeseza kwa muli banji. Nekyo kubiri njagala ntuse buno bubaka wa leader of opposition. Nga byafunye parliament. Mbadde nsuubira ne mmotoka za parliament nga bwazina badazirekawo. Azibalekere. Kwa parliament bya kwa tabiyagala. Honorable ali mugezi. Azibalekere. Kwa yanga gwe lwaki muwuddisa abantu. Era bwe yavuddemu bwati yasimbudde mmotoka zezi. Lidika jatambulira mune abasirikale be. Tola hano bwabadde busungu. Kambuze. Gwabalonzi bo bwabayisemu. Babadde bakikiriza nabo bakisemba. Buli kana kumba kuwa ne baga abannange mukubizo mubaka waffe gwe twalonda. Agere mu parliament. Ayisette eriyo enti etekale kwa ngabagamba yes nga babuli mabega. Ngabakiriza. Yali yaswazizza nnyo n'afuma parliament. Honorable. Abalonzi bo bakulaba ate kugabe bandava. Bagera kugamba olimba tebali mabega. Ate nimba ki. Kyembuye kiri kimu. Bwoba omanyi nti etteeka likukwata lyonna. Toweesembeza bintu by'amagye, toweesembereza mundu, ojagaza ki? Bwoba oyagala emmundu. Ate President Museveni ebintu yabigondeza ddala. Basivili bangi nnyo abalina emmundu. Kasita obanga oyise mitendera ate n'ogikozesa bulungi. Kambuze senga mu civilian abazizza omusango kale oguli mu line y'amagye. Kooti zino ezaffe ezisaliza amagye zo tesobola mulamulira ne bamusalira omusango. Bangi Jamiru mukulu tali mukoti. Kati lwaki mulwana nnyo babatwale eri nga tena zino zibaddewo era zisobola balamula. Kati kankubulire kino muganda wange. Dine gwango liraba. Kyona okusobola okumanya. President Museveni akaluse kamuleta. Amanye ekibi ekiri mu ekyo. Kyovula abateeka ku court martial. Tiwasobola otandika okuleta ngo yala kutabulangula gwanga. Olinga ndinako waliwo kooti za mirundi mingi oli ayinza okugamba anze guno omusango grade 1 tejja dugulira oba kooti tejja ligulira temwayi kooti ate bwetuka mu high court notafuna bwenkanya ogenda mu court of appeal bwogenda mu court of appeal notafuna bwenkanya ogenda mu supreme court nze wali yange weeri oba tebalina kigendererwa lwaki batya court martial kakati court martial senga siba soso genda mu jeno kale kayula yagereko mu court martial anti ye wa amagye ndi mukubulira sejusa yagereko mu court martial naye wa amagye kakati anti kituufu ba amagye bonna benjogerako naye anti kyenkugamba nkooti y'abana Uganda botagala gendayo toweesembeza bintu bikufaanagana bya amagye kati kambuuze nze wensitikking awo kati kambuuze ero nga bwozinyonyodde ogenda mu high court supreme court ne court of appeal ene wamwe mu magye singa neemulugunya nga musalidde omusango sigize nkomawa bameka bebatutte mu koti y'amagye ne babata bangi anti muyiza okunsalira omusango naye neemulugunya kati apiiru yange njiteekawa era nkomawa eno okoma mu supreme court ene wamwe okomawa anti kati muganda wange oba nyinza kinyonnyola ntya koti y'amagye yo giraba togamba nti no ani abanga chairman wayo oba abagikulira kyagibaako yekka alina ttiimu ng'egye bakolamu ibayiza okusingisa omusango naye simatira bwe bakusingisa bakkiriza ba lawyers ababeerayo nduuza balaba yinda ddemu n'agamba naye okusinzira kano bwe kati kyaganye tekyandibadde bwe kiti ne baddamu ne bawuliriza ne bagamba kino ekino bangi babadde ne Kano Katabaazi former director general wa ISO yaliyo bamusiba kwa ndako yogerako naye ba amagye naye nze njenjagala kiri kimu nze njagala nnyo omuntu weka Sande eri omulimi ate omulimi bagenda mu kutwekayo mu koti y'amagye nga yagala nti yalimye bubi olubimbi yakoze atya nze kyenjagala kiri kimu era kyembakuutira oba kitya toweereranya
weewale okukutiisa mu kkooti y'amagye si kutiisa ate tutya ekikwasa emundu toli w'amagye kyekyaki ekikwambaza engatto y'amagye toli w'amagye kyekyaki Museveni bwe yagenda mu nsiko abamuyambako okuggusa olutalo bantu ba bulijjo beegatta nabo ab'amagye okukyusa eggwanga tolowooza nti nno senga nawe luli ekkooti y'amagye yaliwo abantu bandisidde okwegatta naye okutereeza eggwanga kkooti y'amagye yaliyo tetandire omulembe gwa Museveni mukama wange ate ensi ezisinga zonna zirina kkooti y'amagye bana kyovulaba nti no Uganda yekyasinze okuba n'amagye agali discipline lino tteeka terigenderedde mu kulemeza President Museveni mu buyinza yakafuga emyaka 4 etteeka lino libadde likola litya bali kati aba-NUP bazze n'amaanyi tebalina maanyi ge balina batiitiizi bo kye baagala okukola olaba balangiridde ti protest vote eva parliament buli bwetuula babira mu kavuyo ne mugitidde protest vote tugitira tutya bagala giteeka luddawa nalabye mulasese no to protest vote tekisoboka mutidde nnyo tutyaki Museveni yita mutanulu nga jawa no buyinza nalaya nagamba nwanaganye ne bana abasajja naye kati obudde buno nyina okukuuma Uganda n'ebintu byabwe President Museveni ngali mutale bakwatako maama we nti yavaayo bamukwatako ne bamusibalira yachalinga tiyavaayo namanya bana abantu bali ku kino naye nze nazze kununula gwanga lyange neruli nalaba ate tununuludde etukumidde emyaka 40 mwagala ditabangula nze njagala bambulire edi mutwe ne timu ye kye kyabakubisa bana mawulire taba bakubanga ne baba batu olina mwaka vuti edi mutwe yakwata ddele kikonde kye nakuba munna mawulire kyoga bali tebala bana mawulire olina mwaka vuti edi mutwe n'obwa edi mutwe we yakwata jempa n'agibba gwe nawe okkiriza kyembuuza kiri kimu waliwo memba parliament era wa nupu ne bana nupu mwekoze bintu yabba akasimu oyino nga nawe okakasa nti yakwata kamotolola n'akabba banaye bintu bingi banne mwekoze bintu abantu ba nupu akasimu n'okabba memba parliament omulamba naye akati kati CDF nalabye asanyuse nnyo ku Twitter nange namweyunzeko mu kusanyuka essanyu lyennyina era ngenda oba ngenda kukuta nankoko teekiro lyatukoze bulungi nnyo tonalebo nga mulaba Nansi baka buli omu ayayaana temuliisa mumuli basanyufu bana lindako bano abanupu baagala byononese joli abalamu tebana bana nakwita wadde myezi obe meka obe 5 teeka ly'emmwanyi ne balimba bana Uganda nti bana Museveni yabbye mmwanyi Museveni afuka Museveni family ye babbye ebintu babbye mmwanyi njagala ombulire muganda wange omuntu ali obukomansimbi andaba ali ekasanda andaba ali wona ndaba okuva etteekero bere yayita njagala mumbulire ebbeyi y'emmwanyi ali yesaliseeko beyongera kulinnya kambuuze amateeka gano agayita mu parliament gayita mu favor yani y'abantu ababulijjo oba y'abantu abali mu position z'obuyinza amateeka gayita ku favor y'abantu ababulijjo naye ate abantu babulijjawo bennyini be basinga okugamba nti amateeka tetugagala gemuyisa naye ne bali ne bagayisa kati babeera bakolera ani ate bano aba opposition bennyini nnyini bateekamu ekintu ekyokulaga nti no Museveni mubi nnyo naye abo bennyini nnyini n'emirembe gye baliko obudde buno wa Museveni ekitegeeza oyagala bonna President Museveni yabukuuma oyagala gamba nti nno aba-NUP batuuka mu bantu bayine babanyonyola misinformation nga mu abeeni aleewo bana bali mu buyinza temukoze kimala tuuka mu bantu no tutuukayo nebbo ate bali ku mitimbagano gino nze jjo mbadde ku Twitter n'otunulira omuntu n'akwata n'akuvuma ekigambo kyenkana bwe kiti aziza omusango etteeka lyayitadde okimanyi mu parliament okozesa obubi omutimbagano teeka bakukwata kati nga bamukwata era ng'agamba Museveni atulugunyiza abantu bino ebintu kannyonnyole bannayuganda okuvuma si ye solution njagala oteese kino kyandibadde bwe kiti naye gwe n'owemmula n'ovuma okuva ku mukulembeze wa Uganda abakulembeze b'ennono abakigo owemmula buwemuzi ovuma kati nga ani ayinza okukwasa abantu ab'eggwanga ani asobola okukola ekintu ekyo tekisoboka kubaawo tetugenda nakikkiriza bayisiza etteeka abo abasajja balaba bagezi nnyo yali mulaale nga kyatambula ali Luweero n'agamba nategedde dda Museveni n'ekitabani kye owulira esajja gye yakola bategese ku nzita
anti CDF yasiba yogera kabobi yenda kateka basement kabobi lindako na yayo libera rubaru lwaki mwe mwakulembeza nti CDF ayita Bobi Wine kabobi ye ngagamba nti mutamivu njagala Bobi Wine ajeya aveya jagambe nti yali atuteko CDF namugulira omwenge ogwamulangira ti mutamivu yo kunywa mu kibi omwenge baguwera chinjagala tuddemu alabika lindako alajengeri janywa ngata jimuyangiraga buli budde kati yali amugulidde yo stick nkwagala fananye ngajikutte nange njagala ampe kifananye CDF akutte chupa ya bia ali mukunywa oba whisky nayo kunywa mogambye si kibi okunywa mu si kibi naye ekintu gwaliko gwavuma omusajja oyo ali well trained teitendekero lya majje mu nsi yonna gyatagenzeemu tosobola mujjajamya bwoti President Museveni bamuvuma akumye bana bavuma mbulira bana bavuma olufiga temumusasula ne banaye abagamba mazima ngavuma nze genda ku Twitter yange genda ku mikutu jange jonna osaba tumwene yavumye niyo genda noli na kuvume kitambo walolabye ko gundi ngavumye omuntu yenna for example tugambe tuli mwene UP Muhammad Mwanga Kivumbi wali omulabyeko Aisha Kamanda wali omulabyeko Katonda nabo gye bali atemye nako onyoye Mwanga Kivumbi era Bobi Wine kyamusasira nnyo Mwanga Kivumbi yeke nyine mu by election yaliwo Kyadondo East nga oyo Bobi Wine avuganya ne Kantindi Mwanga Kivumbi yayimiya n'agamba nti oyo Bobi Wine Kayihura Museveni Musale beba mulese project yabwe ati eventually nalaba amazima ati wuliriza kino n'amaana agamba wano recently n'agamba setaka ticket ya nopo biki nzemba yamba kwa wangulira ticket oyo Mwanga Kivumbi ayogera naye obudde buno bwakwata kazindalo okuvumaganya banne ng'oyoke nyine Mwanga Kivumbi yagenda mu parliament kumanyiga mpuuga kumanyiga Besigye Besigye kwako ne mtu kanajimu oyo Mwanga Kivumbi obadde ki mpuuga Mathias yakwata kama suit nagawa oyo ewa bannange byenjogera reality ewa nonyereza oli munnamawuli Mwanga Kivumbi wawa Mwanga Kivumbi wawa we Butambala amaze parliament emyaka emeka 15 ya nene kenyine kujja mu parliament mbuga ya mwesu anti uliza ila kulecha kusatu yagiye mu by election mbuga ya mwesuti avela che wakane obato mwa kusuti yamugamba bikula odrop jamu buli suti yonna ujwabe kutuka honorable wanjisebo kibi nnyo okutuuka n'obirabira gy'ovudde kibi nnyo ekintu ekyo kyovala President Museveni ebintu ebitambula mu ggwanga bitambulanga bwe birungi mulimu ebikyamu ng'ekyokuvuma abantu kyovola batuwana bwezi zizingirire tutereze amateeka gano buli muntu yenna yenna okuvuma omuntu kyabuswavu nnyo oli najja n'agamba nti CDF aduumira amagye namutyobola First Family n'ogityobola First Lady n'omuvuma nga gwe bw'oyagala family n'oteekamu family y'omukulembeze gwomanyi engeri CDF gye yabonaabona nga bali mu exile ne First Lady ninga bawanirira ffe nti tubeere bulungi tumaze batuusa mu nsi ensuubize temukyalaba amakulu bwe tuba tetukoze kyamaanyi Uganda yesingamu n'ababundabunda President yavaayo n'agamba nti ye akolerera famire ye si famire ye kati gokolerera ki gokolerera nze okolera famire otukakako oti kyemulinga abagamba President Museveni kaddamu kuwa First Lady kyakulya oba baana be kyakulya ati kati gwe kitukakako nnyo nti yatulwanirira njogera mazima oba nnimba yerwanirira Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga omusajja mukulu atusinga ku myaka ate Kamalabyonna wa Buganda w'amaanyi yavaayo n'agamba gavumenti ya NRM tosobola gigeraageranya ku mirembe gire gyayita ogwameni n'obote era nakyo nnimba nebiringa ebiddamu bete biddamu bitya bannamawulire mukuba baaki mweke nyini mukimanyi bulungi nti mukola kyamaanyi okuteeka ettafaali ku ggwanga lino bakibalama babuze era nange singa abekasana buli tebajja kundaba singa tuliwo kibalama yakola okimubuzibwa ebya kibalama tubiveemu si bye tuliko essaawa tuli ku tteeka eryayise
Kale bese ne banyabo etteeka oyo musanyufu yite nze mukama we kankubulire kino nzira kwa baka parliament abafulumye parliament ekikolwa kyade kya buzira ndowooza kibadde kya butiitiizi nnyo kati abo ngogenda bagamba ngenda bakwasa eggwanga tekisoboka kubaawo kakati omusawo bafuna gwaki addo yagala bakole ki babadde balina okubeeramu ne bagamba mu butuufu lineteeka lijja tutunyiga wano na wano oludda nti mwe mwabadde ne motive yakuliyisa kati bwe bafulume teyayise anti balaze nti no ffe tukontana nebyomwagala bali accountability gye bakola njagala bave bagambe bewaka nti okadde 10 tebabulya ekitegeeza naawe okakasa nno baba wo 10 kuyisa tteeka kati kino olwedde wano obukadde 10 kibadde ku mumwa 10 kyali kyakihonalemu genda obuuze kiraka wa parliament ajja kubanyonnyola kwaka president ekitegeeza etteeka mwaliguliridde naye nga teryali badde tufu kuyita titwaguze etteeka naye bano baba opposition ekibadde kibagala okukola okuyisaawo ekyabwe nti obukadde 10 bwe bamala hidama nti yavayo nagamba twafunye obukadde 10 anti 10 kyali kyaki simanyi kyali kyakyo kyakibuuza bamemba parliament singa badde mu parliament yandibadde nkinyonnyolera kubanga sente zaita naye naawe wali musanyufu nga abawadde 10 ekyo anti obuzibu obunuma buli kiri kintu eki kimu bamala okufuna sente za Museveni bwayita omubi ennyo ne bamukyaya abantu bonna kali tukitwale ndi ne 10 kyali kyakuyisa tteeka lino senga naye wali mu parliament wandikiridde 10 kati kankubuuze okuyisa amateeka majority ya NRM yesinga obungi mu parliament kyetagisa okuwayo sente kati 10 kyali kyakiggwe nete wekugambidde nti njagala ogenda obuuze oba speaker of parliament oba ba commissioner ba parliament olina okubuuza ebintu ebyo oba gundi genda obuuze idamani yavayo nagamba sente zikoze eki tewavaayo kivumirira wali musanyufu senga naye wali muwandiki tute 10 ekyo kasazi bazise mu parliament ekyo 10 bagamba nti bakizaayo kale singa naliyo nange nalibadde nkikwata olwaki kikute nga nkitwala mu constituency yange nenzimba ku masomero onalebo nenteekayo ebintu mu malwaliro kati ng'ogana sente gwe tolaba nti obaako ekikyamu ku bwongo onalebo 10 wandikiridde nkitwalira ddala neyiteeka mu constituency nenjija ne banyo ne bagamba naye gavumenti ya NRM gyesiwagira etwadde obukadde 10 naye tugenda kukolamu kino na kino omwe tusima tuli bubi abantu bewekasanda banywa n'ente mu gavumenti naddala opposition bajjayo ebintu ekitegeeza wandikirayo ebintu etteeka n'olikiriza ne liyita nakubulire bajjayo ebintu mu gavumenti ne babigabira ate abopposition bennyini fe aba NRM ne batatuwa olwaliro ne bibadde ku mwanya lwaki abopposition bali balwanirawo nti kiteeka terifuluma UCDA badde egabye mwanya naye nga abopposition basinga ozijjayo tubamanyi bulungi nnyo ekasande eyo basewo ne banyaba ensonga zeezo olwatayo tuyinza obutagirawo naye honalebo I think ngenda kukomyawo wiiki ejja ojja kunkomyawo naye nze nkutira bannayuganda ebyo bagamba protest vote tebigenda kubaayo ate ekyokubiri buli muvubuka yenna ali mu myaka gyange mwegayiridde alonde Bobi Wine mwegayiridde ajja kulonda Museveni mwegayiridde ayetantala kugamba nti bazimbe eggaali ebyo by'eggaali bye mwagala okutinkuula eggwanga lyaffe tetugenda bikkiriza ate eggaali tegenda tinkuula iye genda kuuma kalulu eggaali egenda kuuma kalulu njagala lindako mu western owulira nupu enayo bakabameka nga ne secretary general waabwe yatiddeyo gendayo najja okwesimba mu Kampala Central kati anagenda okukuuma kalulu keye mu western anagenda okukuuma kalulu kati bagenda zimbayo naye eggaali kibiina kiri mu nteekateeka ogenda tebalina structures abanupu tebalina kale siri nnyo gundi wa nze abavubuka bannange timwetantala mu kukola ebikolobero ebimenya amateeka gavumenti ya NRM yalayira okukuuma abantu n'ebintu byabwe nevaako ddiyo ate lwakyevaako ina kabiiki ekoze eki terina kyekoze kibi kitambula bulungi mulimu ebigaana kubanga Museveni si malayika mulimu ebigaana ate naddala bano kitabirwamu Bobi ebiganye akasanja gakulemye okumaanya okukamala ebyo ate bakuwenenganga ate ye mulemeredde omusajja Mpuuga yakola ekisoboka kyonna anti Mpuuga nupu etere kubeerawo omusajja Sseggona laba abantu bajolonga omusajja Sseggona oyo Bigirwa Jeno Bigirwa yali musaale nnyo mu nupu bamusenza kati nankuyege kakati gwe kiki President Museveni buli muntu yena gwafuna naye misunderstanding amuyita nti owaye kyekiganye
abo opposition yona nabagala okukola naye abayita kyowa kino bawula bakitambula obi jangu nkwasizeeko wano kibatagala kuwulira nze njagala Joel Ssenyonyi nga bwalaga nti government yaffe mbi nnyo buli kanaku afuna obukadde 7 mu office ye buli kanaku millions 7 kitegeeza omwezi akosa obukadde 210 emmotoka za government za parliament jatayagala jayavuddemu azikwata parking wali ziri mateeka ate lwaki parliament bayisa mateeka avamu akasiimo kayogerako akampuwa kebogerako ye bwavaako tagenda kufuna obukadde 5 zaki kasimu yakola tagenda akoze bulungi obadde kinaawe mpuga yakola bulungi olaba zino musanvu tazigana mpuga yakola bulungi ki mpuga yalambulanga abaana abasibe mpuga yalemerako nnyo abaana abasibe lobuta balambula ono nakola atya kati okulambula abaana abasibe bwe yalwana naje baseggerenya ne Sewanyana ani ayasooka beegana anti yakatolaba omanyi kati kankubulire kino kankutwale mu maka gwe bwolaba nino omukazi kino kigenda kumunyiza omulimba gwe noyisawo kyoyagala yabalimba ayisewo kyayagala ajeyo abaana abantu bafira makomera naye olina lwaki kati yabasiba tabata ani yabasiba ate ekyobuswavu era ne Alan Sewanyana namwefulira mu kitingamba nti mpuga yasiba yasiba era ne wano wagikyeye Masaka abantu abana banu obutategeera bwabwe nti bebuzabuza ne bagamba nti mpuga yasiba edi mutwe kyogamba mpuga ye koti ya mpuga temugenda kumenya mateeka temugenda kumenya ebisinga wano neho nalabo tugenda bikola mu kyakaga ekiro kwogera ku bintu bye Kasanda abe Kasanda bigambo nga bubiri busatu abe Kasanda ntuso okusaasira family ya Muzeeyi Byekwaso naddala kansala waffe Muzeeyi Byekwaso yatufudde ku maaso kibinyo abadde musaale nnyo mu byenkulaakulana abadde ayina amakliniki naddala mu by'eddiini ne church abadde yagiwombamu omutwe era twali tukola fundraising n'empaayo kye nasobola okuwaayo nganze naye yatuvudde ku maaso olunaku lwajjo bagenda kumuziika leero sigenda kusobola kubaayo naye obubaka nabuwadde edda muzeeyi wange agenda kunkiikirira naye bannakasanda nyongera okwebaza permanent secretary local government yaffe kummanya Ben okutuwa omukyala Kawa district omukyala oyo bamuyita Ndagire Jessica Ndagire omukyala oyo Kawa district ye Kasanda omukyala oyo atumbudde Kasanda enguudo omukyala oyo yakoze enguudo ne tiimu ye era si bakawo mwena bagenda mu district singa mukola ngoyo omukyala era bannakasanda mbasuubiza ku jimu yoyo omukyala batukwataganye naye bulungi Kasanda yaffe genda kudda ku ntikko era 2026 tumule je musinzija kuti bannakasanda mwena nti bannange muve mbyo kwekalakasa ababawabisa benonyeza byabwe oyo mbaka wa parliament yakulaga kitanda kyafuna mu government buli mwezi enaku z'omwezi 23 mu meka omusala guyita gwatusedda kwa county olunagujewo okutwala mu bantu no obudde bugambye natandikadde okukola nga sinabakola ki bagenda mu parliament office baspeaker bwe batuula baki bonna maanyi gange kola lye zingamye nteekayo omumuli nenkolereza kati kizimbe kyaggwa emino kitagwa kulonde musajja wange bannange ab'Emakindi naddala Meya Mulyanyama oluguudo okuva Kalendo kira wansi olwo mukimanyi bulungi nti mu government ebintu gyebiri naye obutagala kukwatagana na kati Mulyanyama takwagana Lord Mayor Museveni yatugamba amaanyi ga Lord Mayor gayiwamu amazzi kati budget tebagiyisa mu kanso budget tebagiyisa oluguudo lw'Emakindi okuva wajaluna mu biro kukira paka ku Ntebe Road oluguudo lufu nnyo kubira gavumenti omulange erukole nkubira meya w'Emakindi oba tosobola kukolera abantu temutumalira budde gavumenti abaeko gavumenti ebeerere mere dokola enguudo eriweevaako wazana wanyambere bulungi mweraba